azanyo obugemu bweyekyanira manya forex trading nga tapostinga lwaki tumutegedde kati Vidola wa super life oyo bagala kubatomeza balino ekintu ekinene kye bali mukuluka omanyi nti no mu myezi ebiri ebintu bya forex trading bitandise trending e Kampala omanyi kye baliko bagala basiga mu kirowoozo mukati forex trading business era efuna ngewalaba abantu ebalanga ebya super life global alliance ne baba kukumba omulundi gumu ne babulawo oshengera ngewalaba Miki we yaranga ngano capital chicken mubalunde ekoko buli omuntu ataliko lunde ekoko kakanange ekoko abeba bya abantu bageze Vidola mufere nza abagamba gola byeko omugagga ina amaviri bwegati can you have 1 billion and you have hair like Vidola's hair? This is stupid boy. Abadde wano Kampala wano ngayiri bawali kumutasa atunda simu nkadde mukati mugagga oyo mwana mufere. Bana Uganda temugezako kugenda mu forex trading bagenda kubabba. Kati bagala kutandika mbo bayina institute esomesa ebya forex trading. Abana Uganda mubukira buli kisi ekijja kye mubukira kati mugenda kubukira eyo bogus Vidola mufere nzaba gamba kale Vidola wabanga Martino mugagga nga ne byalaga bibye atulage title eyenyumba jalina eyo jatulaga bwamalo jitulaga atulage kadi ye motoka awo mujja kenga sagala sete Vidola tompa kituna timu Vidola aveya tulage kadi ye motoka javuga aina Mercedes Benz aina neyo Range Rover atulage kadi yabyo bwamala bitulaga atulage ekyapa ky'ennyumba kwasula Vidola mufere Uganda ni government mulyawo musirise omuvubuka alese kisikamu e Kampala agenda kubba abantu mulaba bivideo ya forex trading bitandise trending e Kampala kyogamba bakatandiko bikola. Where was he when he made his first million? Yali ludda wanga ku million ye yasoko kola. Million ya Vidola yasoka we yagikola yagisasanyizawa ngate yagitulaga. Lwaki atulaga kati omuntu oba buvyoti eri mubanga n'ogwabu we omugagga Vidola otya matako walipa nawe olinge vuli omutako oba butyo ovotya buvyali mubanga we bwa omugagga Vidola tekisoboka oyo mwana mubbi oyo mwana mufere bayinza okuba babisa na mundu awa Vidola ze nkubulira abantu bekweka mito bya kisiru oba siki Vidola alina okubanga alina omugagga omutuufu amulimu nga Vidola just image nga bamuteresemu buteresi sente. It is very possible. Why walabe kifaananyi kya Junior yalimu nani mu kifaananyi yalimu ne Vidola ne Frank tumwesije kati ezo Vidola byonna byalaga kisobokera ddala kisoboka okubanga bya Frank tumwesije wallahi bilaita lie. Omanyi omuntu oba ne sente nyingi mu government etandika okunoonyerezaako. This is why omusango ogusinga okubeera abaganga gwe basinga okuzza mu nsi yonna genda Bulaya komawo baguyita money laundering. Osanga musajja atunda kyalaani naye ng'avuga benzi mpya byegamba bya ddala ne bakugamba mbu manyambu oyo bamuyita Kabalagala mbu yanera omusajja atunda Kabalagala e Kampala mbu ye Makalena yasinga osiika paani mwajjaga amayumba mwajjeyo fulati mwajjeyo Subaru babalimba. That is money laundering. Oyo Vidola waliwo omugagga ali mu mukozesa kulondalinga sente byonna byalaga sirye. Bien kugamba bya ddala
Vidola talina yadde ebibiri nze nkubuulira talina yadde ebibiri waliyo muna Uganda e Kampala asobola okola sente Vidola ngenga bajaga ba sente ku stage nga yepanka n'atambula n'akola interview yali luddawo yagulira benze yasooka yali luddawo yaweereza obukadde ebina abantu abalina sente omuntu alina sente ng'oli musiru olabika mangu senga bamukwata tada mu video nga asaasaanya senga bamukwata tada video nga ali eyo mu bbala alina embeera gy'ataddewo abagagga bajja e Kampala bamera ne bava ne bagwa kyova olaba nze njagala nnyo Doni Kulisi nze omugagga wange Doni Kulisi at least akulaga company iti yiyo bagiyita batya bagiyita Skypins ekola ki ekola ku visa ekola ku kino ekola ku kino ekola ku kino Doni Kulisi ne bwakulaga sente zenkana zitya kisoboka because aina business eri established Brian White yajja taina ya dakatasa nga taina wadde omudaala gwe batundako charger y'essimu n'abaluka mu balusimu mugagga omugagga otya muli babbi muli bafere mukolera bantu banene mu government mulina sente zaamwe bamatako temulina yadde edduuka tolina yadde batunda charger ya simu bo ndi mugagga omugagga aba ne business ereeta sente omugagga aba ne business ereeta sente olaba essaawa enooti nsomesa baliste Dubai nezira e Kampala n'endaga eby'obugagga era gavumenti etandika okunkuba mu ttooki bagamba naye omwana yabadde asomesa abaana bameka abadde akolanga sente nga mmeka bino abijjeewa tugenda kubalaga eby'obugagga byaffe mu maaso awo muwakane because tubaddeyo nga tukola sente zaffe and we are very humble naye mwe temuyina gye mukola ate muyina sente muzijjawa Vidola sente muzijjawa muli babbi Vidola muli babbi oyo Vidola mubbi Brian White muli babbi sente mwazijjawa gavumenti muvayo mutunule mu baana abo forex trading wali uddawo wa trading omutwalo gwo gwa dola ogwasooka where are you wali osulawa wali ovuga motoka ki wali oyambala ki wali okwana mukazi ki wali olya mu hoteli ki wali osula mu lodge ki wali uddawo when you made your first $10,000 US dollars tulage temugenda kuva mu vyeri mu bbanga mumere ewa mulingona muzeeyo omukulu musajja mukulu alina kubeera eri mu kyalo ng'ali mu Kampala anyola kiwato ojja kutukira mu ntebe gwe bamukubisizza obulanga ekiwato kyonna kirweddemu ne oyiro muzeeyo ekiwato kino obona yakubye akalanga akasembyeyo ewa nga beringi eweddemu oyiro abula kumuteeka mu lupira bateekemu boyiro onyenye ekiwato kweja emyaka banno baali basoma ng'oli luddawa tewasoma ekigendera kyali kyakunyenya kiwato Kampala molyawo tudu ewa nenkusanga ng'oli jjajja wange nyinza okukuba oluyimu matu bannange nze nensanga jjajja wange ng'azinaga amazina ewa nyinza okukuba kyobula twabaga bannange omuntu okukula si kwe kutegeera kati omuzeeyi musiru you are an old man myaka nkaaga oli ku kkubo osunga odde eno dde eri ogendamu ewa genda ononye omulimu okole kisiriwala sente mwaziryamu embizzi nga muli bato kati oli awo mwe erewa oyina kitabanyi oba kifeeriya kyaba nakyo kyaveeyo kijja kiwoggana oluyimba is that a song osobola ogeramu ebigambo bisatu oluyimba lulamba mumanyimu ekigambo kimu erewa wenna onyodde ekiwato wenna natti zitadde tokyaswana kuyimba wenna okutuse muno oli mu erewa manyoko mugende munoonye omulimu mukole muzeeyi olina bbeera eringa mu bazzukulu bo olina kubeera eri mu bakulu banno muteesa bintu bigenda gatta ggwanga mutubulye ye mulese ku nsi
Kati mutabani wagenda sikira ki agala sikira obuzina bozina mugenda kufa mu nsi muno nga ekyobugagga omuntu kyalina okusikirako TikTok account kati muzeyi abantu bagenda kusikirako account ya TikTok nokasanga tudun kaina obuzina bekazina olabye obutasoma kati gwe ekifo ky'okugonda omuntu otegeere wagonda kiwatu obajja kuzirisa ba ku myaka ebikumi ebyo ng'oli mu Kampala wenyoolanyola ebyekisiru musajja mukulu genda ononye omulimu okole. It is not funny at all. Buli muntu ali awo asirise takagambako kamuzeyi wamanze kugambyeko. What you are doing is not a career. Genda ononye omulimu okole. Kabeereri ewa olinga amatako muzeyi gero nyo omulimu okole kasiri wala senga wali mapayini mu kyalo senga toli mugagga emyaka gy'omaze nga weetendeko obuzina senga wali mapayini senga toli mugagga senga muzeyi wali mapayini senga toli mugagga oli awo wezinyazinya obuzina Manyoko, you are not funny. Get on your mulimu okole. Binajana ya TikTok wino bito meza abantu. What would you like your grandfather to be like that? Go jajao ni mwagada wele watu. Saa mwenda guachiro karieri kanyogoza amatu. Mbukari kushowa. Iri na kapiripiti. Ewa. Manyoko mbwa ya muzeyi kazebuzi Kampala tekalina linnya tekalina wekasula tekakowa tekerabira tekajjukira buli kimu kiri kukko kale okekubyaku by'obukalu ewa geno nyo omulimu okole. Hata tutagame kani anagamba go work. Nokasanga kuduka ly'omuntu ate muzeyi anonje kimaze kuba kalango gwe muzeyi okyakuba kalango kweje emyaka gye wasoma ki wasoma ki ate kwa muzeyi gwe wegendereze gwe bakuletedde ku program ye wange bakunetede ku program ye wange ngenda kukubawo wano ne girlfriend wo sema ya muzeyi wa ewa ina girlfriend wo yakulese program ye wange enchantandika nawe ku program yange ntandika nawe kulage ku muzeyi nga bakubye serafi batu enovudeyo obufuba bona bulike ebiza ebyeru oli wale wati oli wale mu anyone. What kind of song is that? Idiots. Program yanchia. Mutualo atagulira tuveko. Program ye wange ncha sawa nya ogwechiro. Mutualo. Vidola oli mufere. Yes. Okumanya olina mujega nnyo gwe kavubuka gwe tomanyi ngeje ba accumulatinga mu bugagga bakabuuza wakola otyo obugagga tekoogera mboli mugagga timbunine sawa. You are an idiot. Gwani yagamye nti okubeera ne sawa mbu bugagga. You are an idiot gwe ka vidola gwe kamazi kasaamirira n'okasanga mbonine sawa nine sawa. Wama omwezi ogujja tuli London mu festival. Banangeze balista ninye London. Nze Timon ninye London. Ndabo omuntu addamu okungamba ke kigambo kyonna.
Timo ngenda London ngenda netuke London noda muno sindika friend requesting oli Riyadh manyo damamu ojja kutulaba ngenda London yengeza nekulabanga osindikira friend requesting oli Riyadh bele dena wetukire London omwezi ogujja kusho njagala ogende mu account yange oblockinge buli kadama ali musangala kadama kudamu kumfollowing atuse London following ongamba chi ngenda London barista wetukire London sagala kadama no madamu kumfollowinga sagala sibyagala buli omwana ne follow ya agende nayo I'm going in London bro. What are you saying? Tata oya fatu se Kenya bamukwatira wali ku border malaba bamukwatira busiya ku border. You are following the barista in London? Are you okay? I'm going in London next month. Uganda ni festival gena kubera yonga tano nenya Bobby Wine sebata Betty Pologoma sorry di band yesingo kuwa ebivuga egena nabeka bandi suna beni nemba ziratone binyanya mulanda nitukenda Joiranda bali sitantukera na ningeze nsange foro ya kadama buli kadama ali kuno foro yo gendo jinoni sikyajagala mugere munone foro ya mweze ngenda London idiots o foro ingota barista ngo oli Riyadh oli awone baba kubuza who's that angry man baba mita barista timambu ya ansesa my friend sajano kusesa ngenda London sajano kusesa ngenda London gwene baba mulinga besogedde who's that mu barista timo he is my good I'm not your friend Zenako wakadama ze musiwa mu inbox barista nine kizibu kyange baba ganyo okusa swakatwagala kolelechi baba wabaganya okuswagala kolelechi ngenda London wetukire London muri kadama na follow yo ngenda ba blocking amwena sagala kudamu kogena muntu ena ngandi London teri kudamu kogena muntu ena ngandi London sikidamu ndi London atembo kadama nsindikira hai nja kuwa omuntu oluma nja kusindikira amayembe gakwebakeko ndi London nsindikira mbu hai barista mukwano gwange to sindikira hai nga ndi London tochigeza bisiri wala mwaba tusirya mu mbere mbi tuba tukulakola na betusibaye muzungurura tugenda London naye sagala muntu yenna ali munsi ya mudungu ano kudamu kogera nange todamu babindeka oli bweru oli eri London oli mukunonya kisawe kya mani ku Google map nga kadama akutera ko muhayi banange nja kukuba kadamu uruyimu simu indiali nonya kisawe kya Arsenal ntadde mu location kadama ankubire simu you giving me a missed call. How can you miss call someone in London? How? Oyizo to sindikira muntu missed call nga ali London otegera bulungi account yange sijagala ko muntu ali Saudi Arabia ali Kuwait ali Kampala ngandi London tukigeza ate mwabe Kampala tukigereza danja na kusindikira abate mbakube nja kusindikira ababbi bakunkubire mu epinzi nja kusindikira amasandugu continue dreaming ngeza nenkusanga ko account yange ngoli awo yasamide barista hai tombuza hai ngandi London eno yeshe singo kube nene gendo singo kube nene mu byafayo bya ensi yonna this is the eno show ne Chris Brown twale tumulese Chris Brown eno show agenda jiberako barista timo ngenda London ngenda kusho yemu
ne Chris Brown tugenda bera ko ne Chris Brown kweno show sagala ko muntu sagala kadama kusindikira request nya ne Chris Brown to kigeza mutimo tell Chris Brown I love him so to kigeza oba mwagala mwenonyeze lawali ne tako mumanya NRM diversion banks kwate kuwo ogende lwaki obeera we batakuyise banks totweteka ko nnyo mukwano gwange genda we don't need you live eyange teita bantu tojekaka tojekaka genda Chitawo yali ayiseka abantu lusanvu bamulabe Chitawo yali ayiseka abantu lusanvu bamulabe tonnekaka otuyita bangi abasobola kukola kyenkola tetuli bangi tonnekaka mukwano gwange osobola golabayo tonda bakati ojja kusaa ku WhatsApp ya mukyalawo onsange ku WhatsApp ya nnyoko onsange ku WhatsApp ya kitaawo mugende mu lukiiko lw'ekika omukulu w'ekika ayogera kannyoko kali wali kali mukulaba nze ku simu yo lwokoloti olaba nze buli wamu otuuka ojja kuba olaba nze bampita Balista Timo eruchapo Mona Lisa deadly and serious mukwano gwange nawe mwegatta mwenna mu kika kyammwe mwenna ne mwegatta mwenna ne babagatta wamu temusobola kuvaamu video nejo esobola kuva natete paka na lukolongo kati tuleke oliyo mbuwanganguse nayo ndaba onfiirako nza kutambuliza ekyeyo oli kuno yasamira kwanigwe matako bo olugalo mu matako gwe kiringa amazi kansokeze Bobi Wine wano ombolire gwe byobadde ngamba ama Bobby calm down Bobi Wine is my friend ezuma muri bafani ate bafani mwogera nnyo osegeera osanga ofani ngali awa yasama akubendereze kati kankubulye Timo ze siri wa NRM siri wa NUP siri wa FDC siri wa Jema siri wa DP zendi Balista Timo that is my political party Balista Timo political party that is my party what are you talking about chicho yogerako osobera omusinga tobagira mani ate nga tobagira Arsenal kalas nga woli wachi wali wa Newcastle nze sirina kyepagira niera n'abawagira sibalinaako obuzibu mwawagira kyakola ki kyawagira simple as that gwe yakugamba nti wakakutegerera gwani gwe nina wagira gwe sina wagira gwe matako kitaawo awagirani olaba kitaawo yawagira nnyoko baavaamu gwe mazi oli kuno owunyera buwunyeeze buli live genda okole eyiyo kyasama genda okole eyiyo Zitojja nkula byange noyogerera nke bya kisiru naawe idiot nyoka sola Twitter anacha atugamba nyoko tuje tutapinga screen nyoka inacha atugamba tutapinga screen Timo sina chepagira no one has convinced me I'm not convinced with anything oba ndi mbega nyoko oba mbega kitaawo Nzembanga aliyo omuntu ali mu kino wulira bwembanga ninaye ekibina ky'ebyobufuzi kyonna ekyali kimpadde ku sente njagala mukama bwemba ku live eno nfe sikomawo ne mbulamu obuddako bwembanga aliwo omuntu yali antuukidde nampaayo akasente ku bino ebyobufuzi bamwe bye mubeeramu e Kampala njagala mukama nfe olwaleero family yange efe abaana bange baffe buli muntu ogwemmanya afe bwembanga nina omuntu eyali ampaddeyo yadde ekikumi bwekiti neziba nusu 5 nga za byabufuzi njagala buli muntu anninaanye afe mama Fina yampa sente yampa million 3 yazimpa ensi eraba yazipa kozi nali nkoze nakola ekintu ekyali kigase eggwanga
eche kisawe kyentebera kwa tebategeera singa balina billboard yange nene ng'omuntu oyingire bati mu kisawe entebe airport ogirabakaawo omwana ngambye baka tubungereza wamma bantu bange kankomyewo wano Bobby come Bobby Mr. President come here yes bulamu president mbulamu kati ne Bobby ne president mungeri president we lwaki ekifaananyi kya Bobby tekigejja what is this what is happening what the fuck nyongera okubaddukiza ngenda London siyombaga Bobby ali wano Bobby ni mwagala ng'omuntu nina ensonga zange lwaki mwagala ng'omuntu nina bye mulabirako alina bya inspiringamu that is it Chief genda toweka ka live yange just go nyongera okubajjukiza ntugenda London show yeyo abagenda nange ebungereza wanika omukono bwoti buli agala ogenda nange ebungereza wanika omukono bwoti kuba promoter angambye empandiike y'abantu 6 abagala ogenda nange ebungereza bangambye nzije n'abantu 6 I'm taking 6 people buli agala ogenda nange eranda ni syndical request buyagalo genda nange eranda ni syndical request buyagalo genda nange eranda ni syndical request buli agala ogenda nange eranda ni syndical request bannange njagala bagala genda landa ni bokka kamala okuyita bosi wange ajja abeerewo kamala okuyita bosi wange ajje abeerewo abagala okugenda London ni bokka baba syndical request bannange ekisooka ngenda soka mbabuli ebyo beetaaga ogenda bangambye abantu 5 betugenda otwala tugenda twalako abantu 5 London kweno show Afro Festival egenda kubeerayo omwezi ogujja nga 5 ninga 4 London awo ku Modern Park Jobs Link yategese naye yangambye Timo genda ku TikTok bafani bo tutwalako abantu 5 London nyabo wanji Timo oli otya genda oli otya obadde ogamba ki nange muntwale London oyagala genda London iye ankati era nani okugenda olina okuba nga olina bino wammanga olina passport njirina olina nanga muntu njirina otereka mu banka ki Abusa yekola etya eyo nze simanyi yetereka sente
Abusa otereka mu Abusa banka Iye. Nankati owezaako setebeka ku account yo. Ha. Sente zenina ntono ba munasondera mungulire ku tiketi. Anti weetaaga bank statement. Tebagenda zitwala naye oyinako mmeka. Ndoza mpezaako mitwalo 5. Emitwala nanti kati labayo. Baba kwagala otuuke era ndani ngatisti wetuwa tukututto ojja kusobola okweriisa. Negati bw'onoolya ekyemisana toolya ekyaggulo. Kati tosobola kunteeka mu bbuutu y'ennyonyi ne bantwalira omwo nga tongulidde tiketi. Abagala ogenda era ndani. Kati nno balowooza nsaaga bampadde abantu 5 betutwala. Owai. Hi, Timo. How are you? I'm good. Oli ludda oli mu nsi ki kati? Ndi mu Uganda. Aha, kirungi nnyo oba oli Uganda. Osobola otambula nga lumu n'otambula ne bali abagenda okujja bave Uganda. Kati Uganda obeera side ki? Munyonyo. Obeera Munyonyo, Oyina emyaka emeka? N'emyaka 2. Ayi. Ani kati gwali oyinza okuba oli muto ng'ojja kwetaaga okugirako omuntu. Nedda. Wali otambuddeko? N'olagawa? Ngenda Dubai. Wagenda Dubai n'ovaayo? Wavaayo bya mirembe oba baakutikka? Just nagendayo kukyala. Wakyalako e Dubai? Kale, kati ngenda kubuuza ekibuuzo kimu kyokka. Oyina akawunti ya banka? Njina. Owezaako sente mmeka? Kuba njaga ati singa osobola okweriisa. Madde manyi nti n'oli mu kunnyamba just. Nati tugenda kuwa visa ne tiketi. Naye ati twagala weeriise. Nsobola. Kati g'omanyi era ndani ogenda kulya ki? Enkoko, chips, chicken. Kati bakugambye era ndani wali abatunda chips ku makubo. Kati genda kukomyawo. Soko ogende wansi okebere ku Google ebyokulya bye balya mu London okomewo. Noonya ebyokulya bye balya mu London okomewo. Bannange imbatwala London owoza chips enkoko enjokye ogenda bijja weebyo. Obunyama bw'okukkubo buno obuchomo obw'ekikumi kikumi. Mubadde kimwana. Ogamba otya Uncle Bravo? Ndikiriya anko kyekiriwe naye. Oli ludda wa Bravo? Nze ndi wano mu ddungu muzeeyi. Ate gwo mu ddungu kyankuba katona tutambulira saamu watulira Ethiro wali ku kisaawe. Okategedde. Kati oyina banka wano mu Dubai? Yes, ADCB. Owezaako sente nga mmeka? Kuliko 8 kati. Milioni nga 8? Okay, ezo no zijja kukola. Owagira tiimu ki? Muzeeyi bya tiimu nga nze ndi wa United naye. Nsonyiwa Uncle Bravo bantumye ba Arsenal. Lekale. Bannange London yebalese. By the way, Timo, ekwabanga waliyo abantu abagenda okutravelinga okuva e Dubai, Qatar, Abu Dhabi ne Uganda. Musobola okugenda ku link yange n'ogula ticket, bw'omala ogula ticket non-contacting n'enkuwa discounted hotel code w'ogenda okusula okumpi mu close proximity within an hour or 30 minutes drive paka ku Kivulu. Genda mu link, gula ticket, bw'omala ogula ticket ya license.
tiketi ya layisi bw'omala okugula tiketi ng'ogize okuviira ddala ku paundi 25 ne VIP paundi 5 oba tebe y'abantu 10 paundi 5 gula tiketi nkontaktinga nkuwe discounted hotel booking osule bulungi ng'oli discounted ekyo just ndagadde kigamba abantu abagenda otambula nga bagenda kuba bavudde wala n'abali mu UK nga tova kumpi nnyo n'ekifo wekiri awo nga toli mu commuter distance of about an hour ng'oli mu 2 hours 3 hours biki gula tiketi ompandiikire lindako ate ono gwe tuleese ng'olwedde ali Scotland abasajja abambala buno obusikaati si be Scotland oyo we Edinburgh soda nekagwa abantu webweru ababuuza ofukamidde oyo agule tiketi ankontaktinge bulungi ogamba kitimo tewali omanyiza okujja ate nga bebagenda okunsuza nekinteeka ate siri Scotland naye for vacation yakyalayooko waliyo bubeezi naliyo for vacation naye era naye we Bulaaya kati obeera wakati ndi Denmark Samazi lwaki tojja ku event gwe Denmark wala waliwo just 2 hours okujja London okujja Heathrow lwaki lwakwaddi okuwaali ankwasa ensonyi ninamu ensonyi amushayi Samazi oyagala tiketi ya bwerere jangu mu video bagenda kuwa tiketi sigenda kujja mu video sawa meka togenda kusobola by the way Timo njagala onfunireyo era abantu abali mu UK nga 10 mbafune ticket eza ordinary ogenda bali mu UK abantu ngenda kubawa ticket kati lwaki jju kutompa ticket nezija kati toze mu video ate kati nze nkulabako naawe kisiikirize kati nze nyina basenja kujja olulala kati agenda gowedde Denmark totutawaanya naawe buli awo bagamba jangu mu video oleetako omutwe gujja tegujja jangu mu video tuwe post code totuwa address yo tuwe post code tukambadde manyali nti agenda kunsuzaako ng'ebbeere liti buli kimu kiki onaina echo ekikazi ekyelandani nzitya njagalayo ekikazi ekyelandani I'm serious teri bikazi biri London atono gwendese ebikazi ebiri ono nga alimu echo atali kiki mukulu yogera nejangu mu video Timo kireta dole bana obwerere kireta dole abantu abali mu agenda kumana akakafanani sijja kasobola oliga pirates of oli London nyabo jangu mu video we are in London kali mu post code ki 6 minutes to London Bridge Bramcote Grove. Yangu mu ogambe post code ki Bramcote Grove. No, just post code. Sagala chifa. Post code ki. Dio kusoko pembya post code agenda kumpe namba yesimu kuwe wadde. Kale kazoke soko isewe. Oli mu post code, post mortem ani afudde. Wadde ki. Soko isewe. Omuntu uno, mami, how you doing? I'm good, thanks. How about you? Amazing, how you doing? You're the daughter of Zion, yeah? Yeah. So Zion means God, right? To my ticket. Yeah. What does that mean? Yeah, I'm a daughter of Zion. What does Zion mean? No, I can't come in the video. Why? You're shy? But I'll be there. I was there in... You were there, yeah? April, at Alora at the O2 right. Arena. All right. Yeah, Intercontinental waliyo. Naliyo, April Arena, naliyo. Gwokitegedde weebale nnyo gitane banno bazze mu Zion, bulungi. can I get a number, please? No, thanks. I'm engaged. You're engaged? Ne kati engejawo gyamwagazaaki. You can do a little jiggy Africa style. What engagement? What are you talking about? Ninga nja kubeerayo. As a sigenda kutwala. I'm there for a short stay. Engagement, no engagement. Kali wali.
Kati obadde oteesa otya? Ate nteesa okitegedde. Iyo kitegedde empeta yo beera nayo. Kyokka nze ndeka. Naye Dota ogenda kujja ne banno kulumya kuba luli wajja wekka. Tugenda kujja ne mukwano gwange ngenda kujja. Mujje mu Ne mukwano gwali engaged. You see? Kiwedde. That's what I'm saying. Barista ono mukuumireko amaaso ye. Mukuumireko amaaso ajja kukola. Don't be like that, man. Please. Thank you. Fucking give me that bullshit fucking bomb class, man. Please. What are you saying? Isaac, how you doing? Ndowooza kati Dota ogenda mujja kuba yagala. Dota. Yeah. Akwate your number, please. Say hi, please. All right. Okay, thank you so much. All right. Abantu babagambye nti gwe omu kuba MC bagenda okwedirayininga ekivulu. Yeah. Nati onagambye postmortem maniza amirambo. Sibitegedde. Isaac Kiriwo. Tewalese bogamba. Isaac oli mu nsi kyetuufu. Ndabako Uganda, ndabako America, ndabako UK. Oli kamocha. Duke amanyi ku show ya Bobby yagwa enze yakwata video. Ekitegeeza oli intercontinental. Allah, eyo. Leero ogenda kujja ne banno babiri. Kuba ku luno tuli wagazi kibulu kya layisi tuli wanene twegazaanya ogenda kujja ne banno babiri. Kulike bakyala Hello. Kulike bere. Wanje. Hello. Loti, a minute, please. So, okay. Aaron. Yeah. When Nike, are you going to give me some dollars, some pounds, please? Yeah, gwejangu papa, gwejangu kuchechiganja, wa ichiganya. Okay, I'm gonna look for you, bro. You have to dash me some money, bro. I'm poor, man. You know that. You know what I'm saying, my nigga? Accent sijiso wona zengi, manya accent ye wafe. Ola bavayo yatuka irana ne dakika satu ngayogera Banange. Ngajefuna. Yes, Lord, how you doing? Ziyande ulisapituma amazing. Where you from? Yeah, ajifuna. I'm in UK. Nengo papango wenansa na. Postcode yange egamba RG83HP. Ndako G83HP. Wewe nyini palaso we yabeeranga si wewe. Tosalaganya bigambe kikulu oyogera nnyo. Bank terms. Bank terms. I'm sorry, Lottie. I'm sorry. Thatcher. Oyagala kujja ku kivulu ya? Yes, please. Olina ni oli wekka. Nja kuba nzekka. Lwaki otambula wekka ekyo ekintu tekijja kukolera. Gamba okujja bakolera. Jangu mu katambi. Anti kati ononya wanyimira kirabika onoyinza onyimira ticket. No, ngenda kuwa ticket. Jangu mu katambi. Kati ate osabye postcode nenjikuwa. Kati ate ebadde interview almost jobadde obuuza abantu ne batakuwa postcode nze njikuwadde ne sisigala kujja ku video kuba ndi ku mulimu. Kati Loti nkwatamu. Loti nkwatamu. Oyogere nange ngenda kuwa ticket nkwadde ticket. Yes, sigenda nkuwadde ticket. Kale kankunoonyeko mu inbox. Sure. Okay, mami Loti. Enakyusa amateeka abantu bajje mu katambi. Barista ono yekka gwe mpadde ate mu katambi. Soko otekeko Jose barista nina meeting dakiika 2. Jose simulaba. Waali wansi awo nalabye yagambye